Museveni yeteerawo embeera kubanga yagamba okutuuka 2026 ey'opposition nga teriiwo. Naye Museveni mugezi amanyi okweteerawo embeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasize mutya, musiibye mutya, kitambudde ntya olunaku olwaleero nga bulijjo tukomyewo. Saagala weerabire nti omukutu gwaffe guno gwa Daily News Channel tukuwa updates zonna eziri mu Uganda naddala mu byobufuzi politics wa Uganda atambula atya. Tufuna abantu ab'enjawulo abanalayizinga ensonga nga tutwale nti abalengerera mu maaso ensonga z'ebyobufuzi Uganda etugattako oba tetugattako ebyobufuzi. Olwaleero ndine mwami John Kenya mwogezi wa kibiina eky'abataasoma esimanyi oba kati abataasoma ye abawolereza atya. Weza kubatulaba bannaffe abalabi b'omukutu guno balamusizza mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Nze John Bukenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya ekitaleeta Let Us Fight Illiteracy and Ignorance. Ate era nga mu kiseera kyekimu nze muyambi w'omukulembeze w'eggwanga akola ku nsonga ez'olwatu public matters. Ate era nga mu kiseera kyekimu nze MP2B Musiro East. Ngenda kwesimbawo. Oyogedde ku omuyambi wa president. Kitegeeza balina kyendagala okugamba president. Bw'oba olina kyoyagala okugamba president, nze nkola ku nsonga ez'olwatu. President ne bw'aba taliiwo nze nkiyimiriramu ne mbagamba nti ekyo kirina kutambula bwe kiti bwe kiti. Kuba president olwayo oyinza obutamufuna buli w'omwetaagira naye ng'ate nze wendi. Ate kyenjagala okutegeeza bannayuganda, omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga si muwi w'amagezi. Oyo akola president yandibadde akola yoona omuyambi agenda n'akola ki n'akikola. Omuwi w'amagezi President Museveni njagala okubategeeza nti waliwo ebifo ebyateekebwawo biri mu constitution naye nga President Museveni talina muwi w'amagezi. Ate abawi b'amagezi ba president yabawa amagezi. Yes, munnange nange nkyewuunya. Ate wano bagamba ba president za advisor. Ebyebifo weebiri naye abo si be bamuwa amagezi. Kati lwaki abasasula? Anti abasasula positi yazibawo bifo weebiri yazibawo. Ate nga ye wennyini yakola omulimu gwe bandikibula. Anti kakati njagala ombuulire kati nganze omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga n'abo ba advisor be olaba bameka ku mikutu gino egya social media. Olaba Mwami John Kenya kitandikira okutumya mukama miliyoni 10 zino nga tetulagenda ku mulamwa gw'olwaleero. Ekibiina ekyo ky'okulembera eky'abataasoma kigwa mu kategori ekyate nga gwe ndaba nga wasoma. Lwaki oba okulembera abantu? No, ekibiina ky'abataasoma kyatandikibwawo ku musingi gwali gwa politics. Twayagala John Bukenya nasoma era nali njagala okuddayo kwegamba nali njagala okubeera nga bino ebyokulonda bitandika biri gumu. Nali njagala okubeera omubaka wa Busiro East kubanga gyenzaalibwamu gyembaamu. N'olwokuba nti nali mbulako akapapula constitution ya Uganda ekugamba oludda olwa politics ti bw'oba wakomamu senior 5 ekuyita uneducated, senior 6 bw'oba tewagikola. In fact politics yeetaaga ng'olina certificate eya senior 6 oba kuyita no qualifying okuyingira ku bubeere bwa president oba oqualifying okuyingirawo. Kati twatunuulira ssemateeka wa Uganda ku ludda olwa politics nga bw'owa senior 5 akugatta n'oli atamanyi kuwandiika linnya lye n'akufuula uneducated. Bw'oba wasoma nnyo wasomako n'otuuka mu senior ey'okuna nga bakwetaagisa kye bayita equivalent certificate ofaanane owa senior ey'omukaaga. Kati bwe natunuulira ebyo byonna twasalawo ne tukolamu ekibiina ekirina okuwagira NRM kati kubanga ffe tuli ba movement. Ekitegeeza abantu bonna abakwegattirako mu kibiina ekyo bagwa mu kkowa lya NRM. Wekiri ate nga tulina network Uganda yonna. Bw'oba oyagala kumanya bifa Sembabule ndikuwa, oba oyagala kumanya byadiimu Ajumani, Mbale, Soroti, Katakwi, Koyima, Kasese byonna obibuuza John Bukenya. Mbirina
netiwaaka njirina era ffe tusalirawo eggwanga lino kuba nti mwe mutujeregera eno abo tebaasoma naye mbasekeredi era ku mulundi guno njagala okukutegeeza nti mwe be mujerega nti tebaasoma bagenda kubalaga ekyokukola mujja kukitegeera oba nabanga abo pressure groups bungi nnyo obuzze nga butondebwatondebwa ng'omu bulina kigendera kyakwagala kufuna ssente wa pulezidenti Museveni kitwale nti nammwe bwe mutuba weebale nnyo mu kibiina ky'abataasoma abataasoma abayita abataasoma ffe tulina ebyaffe bye twekolera bye tubeera twetaagamu obuyambi for example olwaleero tulina projekiti gye twagala okukola oba gye tulimu gye twagala okussaamu amaanyi titwetaaga projekiti eyo okubeera nga eyambibwa kubanga ekisookera ddala nti ffe nga be bajerega nti tetwasoma bano bannaffe be tuyisaawo twabazuula nti batufuula madaala batulinnyirako bulinnyisi bo ne batuuka ku levels n'asuula eri era mbakakasa baganda bange eyo gye muli be bayita nti mwasoma kubanga namba eronda Uganda abasinga si badiguli bantu baffe ba bulijjo babayita bataasoma mbakakasa omwaka oguwedde omwezi gwali gwa kutaano twagenda mu paliamenti nga tulwaleyo petition ey'abataasoma bano bo batunuuliddwa batya ne tuvaawo ne tugenda mu kitongole ky'eddembe human rights omukyalo oyo mukyala Maria Muwangadya yanziramu ebbaluwa gye nnina mu buwandiike genja okubalaga oluvannyuma nti ŋŋende mu paliamenti ntwaleyo ekiteeso kyange era ne mbitwala mu buwandiike paliamenti n'ebirisiivinga kati tebabiddangamu mbakakasa ŋŋenda ku palamenti ŋŋenda kubaleetera reminder nga njagala batudde mu weeks bwe babeera tebakikoze paliamenti nga tekikoze ekisanja ekijja bannaffe musiibule ebyaddala njogera nga ntya Katonda ffe tugenda kwekalakaasiza mu bokisi omubaka nga naleeta ekiwandiiko ky'abataasoma nga tokitunuddeeko tokiteesezaako kubanga ekiteeso ekiwandiiko kinaleeta mu paliamenti olwaleero kituukiridde ennaku zino mutunuulire omukulembeze w'eggwanga gy'ayita ng'abadde agoberera ssente zino zaweereza eza PDM ez'abantu okwekulaakulanya buli waatuuka anoonya omuntu asobola okuvuunula oluzungu aluzze mu b'ekitundu ekyo basobole okutegeera kati abo be bammemba bange bwe bavuunulira ennimi mu palamenti jasi twetagamu abakiise aba zerigyoni zitaano nga bakiikirira bataasoma anti kati oba tebakiteesezaako be bamanyi kubanga kati olwaleero bw'osanga oyinza okusanga ekitundu nga kirina constituency 4 naye nga kyandibadde kirina omubaka omu naye nga kirina ababaka 4 kati lwaki tebateekawo omubaka agenda okuvuunulira abantu abo kubanga osanga omuntu omu kati nze ennimi zemanyi manyi ennimi za regions zonna sobola okuzoogera kati kitegeeza bwe tufuna abantu 4 tusobola okuddayo mu regions zaffe era tujja kuziteekako headquarters abantu baffe bwe balina okuyisa ebyetaago byabwe ne tuwuliziganya nabo ne tubateeseza okujja eno mu lukiiko olukulu Mwami John Bukenya emiliyoni zino ekikumi ezaweebwa baminisita kigendererwa ki olowooza Museveni abalakati lwaki azibawa nga tuwatiza akalulu abula bantu naye kyenjagala okusooka okubategeeza bannayuganda era kino mbeera nkibategeeza bulijjo neŋŋamba n'omukulembeze w'eggwanga Uganda tekyaddayo lutalo lwa mundu nti kati emundu yina etuuse ematugga ejja kuwamba obukulembeze kuwamba gavumenti tebikyadda Uganda ekyo nkibakakasa baganda bange bamuli b'opposition nga bamuwagira gavumenti ekyo tekikyadda kati olutalo lwe tulina ate olusinga obubi lwa bigambo kuwaayiriza kulimba byebitrending cold war byebitambula kakati omuntu ayinza okusibako ate abaana ba social media nabo bayisewo mu bye bakola
walabye bwe bambaza President Museveni nga bamufudde agenda afuuka paapa President bamufudde paapa kati abaana ba social media simanyi bayinza gikola bayinza okukwata sheke ne bamukwasa ekipa ya Uganda Walagi ngera ekigambo kiraba Uganda Walagi bwekiti otunuya bebazinise ebisolo otunuya biki kati mugenderere nnyo social media ebigambo byefulumya mu bigenderere bayinza okusiga obukyayi ne weesanga ate tufunyeemu kirala kyogamba social media yetambuza ati yetambuze ate nga eri abavuddeyo ne bagamba bo bazifa naye tebazizaayo anti kaakati kyenjagala okutegeeza bali bameka kubanga olwaleero bw'otunuulira amyuka sipiika ngagamba ye tamanyi we ziri era bw'abanga gyeziri bamubuulire we ziri agenda azijjeyo sipiika babyegaana nsuubira nti ate abo be bandibadde basooka n'okukola statement anti obutambi bulaga ssente baazifuna kyo kitegeeza zaali irigale anti kakati baazifuna kiro batya yes obutambi bulabi butambulanga mu bisawo nga mubiraba n'abopposition baafuna naye ate anti kakati waliwo eyakonfirming nti yazifunako webaale n'abopposition bakonfirminga bwe tutagenda kwatuukiriza wano manyi opposition ogiraba mugenderere nnyo opposition ya Uganda tetulina opposition anti njagala okutegeeza nze nkubuulira abo tuli mu kadingo kyogamba Uganda na political party mu NRM kyenjagala okutegeeza nti Uganda weeri olwaleero tuli mu kuzannya buzanyi President Museveni yabagamba nti ogenda okuyingira 2026 ne opposition tekyali ate njagala okutegeeza nti gye tuyita opposition yesibye mwami Museveni mu buyinza mwe mumusibye mu buyinza abo opposition ate nga balwana kumujja ate banamujjamu kakati webale nnyo ekifo kye tulimu wano okiraba kiina enkomera tuli mu kikomera kacyayi kaffe tukanyudde mmere tugiridde abaana bagenze kusoma awaka walungi wasirifu kati gwe ng'owulira mu nsonyi okozesa ebigambo bino ng'owulira abantu bakuba embeekuulo wali era bwafuluma tumulina bwafuluma tumuse ng'amugye mutebe kakati gwe ddala bw'obeera eno nga naawe ogenda weegatte mu bali oba oyinza okubaggulira bali bajje wano abali eyo abakubakerera bakola ki opposition kyeyina okukola yandibadde ekyusa mu lulimi ate opposition ekiremeza opposition kiri kimu nti opposition yogiraba buli muntu alowooza nti akola ki asobola ekyo kyekiremeza opposition mumaga nti kale etwagala tujja mwami Museveni tumuse ebbali mbakakasa opposition tesobola kikola buli omu yeerabamu obusobozi bwe mba mwagala kujjawo kiri ekibawunyirira ekizito mwekambe mwennalumu mukole ki mukijjewo naye bwegamba nze nja okukijjawo bekikulekerawo nekivundirawo paka okuggwawo so opposition yesibye mwami Museveni mu buyinza ate ye kyasinga okwagala kubanga opposition teyeegase kati kyawambadde ngenda okujja obufunzi bali mu mizannyo bali mu kadingo kaabwe tebalina struggle ate nga tuleeta gaali nkugambye gaali muzigule ne bwe munaagula ziraale gwe laale oyinza okuba tewagirabako egaali eyali esinga obulungi waliwo gaali gazero Philips zonna gaali magaali kubanga kyagwanirayogera recently aleeta gaali era kati kyenjagala okubategeeza bwe munaategeera opposition n'abagikulira nze nina byesobola kwogera ku kamera wano kubanga siina bukuumi naye bwe munaabitegeera ate mugenda kunyigira nnyo opposition mwesaye nga muli ku NRM bo bali mu ssente kati abali ku opposition gavumenti yebasasula oyinza okukigaana paalamenti ya Uganda ya gavumenti yesasula ababaka abaliyo gwe mabegako waliwo omubaka simaye bamubbako obuwumbi 180 mu mmotoka kati oyo ayagala gavumenti eveewo ng'otambula n'obuwumbi 180 mu mmotoka kubeera kubuzaabuza bannayuganda muzuukuke temwonoona kalembereza ke tuliko era njagala okusaba bannayuganda bamemba bange bayita abataasoma yes President Museveni atufuze atukulembedde emyaka 40 President Museveni tetuyina musindiikiriza genda no President Museveni
Parliament ya Uganda yennyini mbasaba na Uganda lutumala omuyisaawo 2026 Parliament eteeketeeke President wagenda okuwummulira President alina kufuna biki President Museveni tumwetaaga okubeera wali nga senior consultant si wakusindikiriza nga asindika ekitalina mugaso twetaaga abeere senior consultant w'eggwanga nga tumuwummuza wali mu mirembe kijja kuyamba eggwanga otabeera mu mivuyo gye mulaba mu nsi endala. Omulungi atulaba ndi ne Mwami John Bukenya omwogezi w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya mu ggwanga muwabuzi wa President is it? Muwabuzi wa muyambi wa President Museveni wewe nawe nanga tosobola kutuukira President Museveni naye ng'olina ensonga omwami ono agenda zikuzzaayo taboogere ku bugambo bw'obusembayo eri abatulaba olunaku olwaleero. Weebale nnyo baganda bange abatulaba nze nina omukisa nti omukulembeze w'eggwanga ensonga zammwe ze muntuma ezimu nzituusa mufunye naye President Museveni abataasoma n'abalwanyisa obutasoma be bamu bakusaba ofiisi gye bagenda okukoleramu mobilization nga ensonga zaabwe bazituusa butereevu mu ofiisi eyo ezibeera nga zikolebwako naye baagaanyi tebadda Kyaddondo tebadda Kyambogo si mpisa mbi ofiisi abantu abatudde mu maofiisi ago tebategeera bantu bano era tulina kye twabazuulamu nti bo bwe bakuliyetingawo embeera yaabwe gye baagala okuliira mu ssente eyitawo naye bwe otwala ensonga ezigenda okukola amakulu tebazitunuulira wakati njagala okutegeeza olwaleero waliwo twafuna abamu ku baali bammemba baffe abanyiivu abantu be mulaba bonna bye bakola eyo abamu banyiivu nagamba ffe twakola kyaffe katudde twakole kino kati nga NRM party eyange nze njiyita yange tuyina ensobi pressure groups ze tukozesa okukozesa mu kunoonya obululu bwe buggwa tetuddayo zirabako zibula anti kakati abantu abo kakati ogwoli munnamawulire omuntu bwembanga zize ne mulola mu constituency yange nga omubaka n'owulira nti mu nnaku 24 zaateesa mu palamenti afuna obukadde 30 aga ssente naye nga talina wadde akalwaliro kateese mu kitundu akayamba community kati gwe yamukolera okumutuusa waali tolina nawe oyita mulaba kubanga balina obukuumi bwanjawulo lwaki gwe teweekyanga kakati ffe abalwanyisa obutasoma n'obutamanya eggwanga lyonna tulina pulojekiti yaffe gyetwetaaga omukulembeze w'eggwanga agitongoze abantu bakole Wekaseesa ajja kukubira gamba bwayi njagala emitwalo 5 ngenda wano oweerya gavumenti njagala 2 ono njagala 10 nga waliwo obusobozi obwo nga buva mu project gye twateekawo. Webale nnyo bale ddala ku mulungi abadde ku Daily News Channel olunaku olwaleero nga oli akagamba nti daily tukutuusaako ebintu ebyenjawulo buli lunaku tewerabira ku subscribinga na ku likinga sinakindi sharinga sigadde ngirina bakuza zaituni basampija Mama Male ngambadde n'omwami John Bukenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya kye tuyita Let Us Fight Illiteracy and Ignorance MP2B Busiro East ate era nga ne muyambi wa mukulembeze w'eggwanga akola ku nsonga ez'olwatu oba kyoyinza okuyita public matter.